Electoral Commission ino olukwete setese bo nereba wagira wano mukubo okutta oba okututusaako obulabe nkufuna tebayinza tufuga ku simu zaffe ekyokulwanyisa kibasigaza ekyo kiriwa kamera omuntu okwogera ekimuli ku mutima mu butuufu bwakyo. Electoral Commission tugiwaabidde muzeeyi, tugiwawaabidde abatemu abatutega mu kkubo. Tulabye abatuju ba gavumenti nga be bakulembera omulimu guno okutaataaganyiza ddala kampeyini zitambudde zitya. Okujjako nga Electoral Commission epulaninze kutemula muntu waffe eve gamba tujjeko ki ffe kamera kyakulwanyisa kyaffe. Awakanya NUP ekyokugenda erigesitalinga mu iPod afaananako omuntu agamba nti NUP teyaligenze ku regisitalinga mu Electoral Commission. Mwami Mau ng'agamba nti ngenda kwegayirya NUP wakiri nfukamire mu ttaka. Yagenzeeyo ate Mau yagamba nti ate muzze mutya. Besigye ebbanga eryo lyonna lyabeera mu Parliament emyaka 2 tebalinnyako mu iPod. Teyagendayo? Lwaki? Era nga tebagambwako. Naye olw'okuba nti naye n'abaagendayo bassebaana ne baani ebintu ebyateesa tebyateekebwa mu nkola. Ekintu kyayitibwa Federation toyinza kugamba nga bakola Uganda Cranes n'ogamba ba NRM bagenda osamba omupiira. Kati kanza gyeyo omutima gwa Federation omutuufu. Federation si komera byakusubiramu bantu kwera NRM ku mpaka. Sino sente si za NRM. Kenzo kyasinga obutamanya ekyo. Sino sente za gavumenti za muwi wa musolo. Era kikakasa abantu nti Federation yali ekozesebwa okuliisa abayimbi enguzi. Mbabuuza kumi n'abakye kuminde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe nkomyewo ne muganda wange nnamba emu tutemeeteme ensonga. Mashallah twebaza abantu bonna abasanga video ewalala n'osharinga n'okomentinga n'osaasanya information okwongera okutuuka buli muntu yenna gy'ali. Tubeebaza nnyo nnyo tetumanyi kyakubawa okujjako kino kye tukola okubannyonnyola omuntu w'oba totegedde kye tuyinza okubaddiza kuba abasinga obungi tetubamanyi naye mwe muyinza okuba mutumanyi ne mugamba ye kampagire ennamba emu mumanyi kampagire Muzeeyi Masembe mumanyi. Kye tugenda okwewayo okukola kwe kujja omuntu okujja okubuzaabuza n'ateekawo ekintu kye tuyita propaganda ne tujja n'ennamba emu ne tukisaabulula okinnyonnyoke kye tusaba ffekka okuddiza. Muganda wange ennamba emu. Abantu abana abatuwuliriza mbalamusizzaako nnyo buli mujja osinzira kansibe nti muli bulungi. Nnamba emu nga bulijjo omanyi akalulu katuwuuba. Kituufu. Tulina okufissawo obudde obujja okukolayo ka pulogulaamu tunyonnyola abantu engeri gye tuyimiriddemu ate tufissawo obudde obugiza pulezidenti waffe ne tunoonya akalulu mu bulambulukufu bwako. So abantu mwenna abantu abana abatuwuliriza tubalamusizzaako nnyo buli mujja osinzira kansibe nti muli bulungi. Nnamba emu nga bulijjo mpozi Arjami Tours and Travel abo batwala abantu Bulaaya babatwala Dubai babatwala Bahrain and Qatar baagala ba cleaners abaana baagala okukola mu biyumba naye nga biri Dubai mugendeeyo mubalabe. Abantu bano obasanga ku muganzirwaza ku level 2 bw'otuukawo ojja kusanga ba Arjami Tours and Travel. Wabaye bazanyi bange era oba obuzaabuziddwa oyinza n'okunkubirako oba okunnoonyaako naye bw'otuuka ku muganzirwaza ku level 2 ng'obuubuza Arjami Tours and Travel simala galangalanga bintu olaba nga nanze ekintu manya abantu abo mbeekakasizza genuine people kye bakola bakitegeera. Kale nno bantu bange mbadde masamuyitirewo tugenda mu time ya mikolo November Air Trends Saloon enesangibwa Kajansi ku Kiddeebweya wa Boss Dollar muyitewoko. Omuntu nga oyina omukolo gwo oyagala kukola makeup ngamba oli gwe baalagira atali wa kuteebereza makeup w'ekikugu yitako ku Air Trends Saloon weeri awo ne Lovis Beauty Parlour bakola basiba basala batunda obuviiri bwonna obwa buli kikaka kubula mu tawuni bw'oyitako we bayitako Air Trends oba Lovis Beauty Parlour awo ensi y'okwewunda weeri buli kimu bajja kikolako oba olina omukolo bannaye kababuli abalina emikolo ng'ogamba nti no makeup juzo omukolo yandabikira bulungi nti ate gundi yawasa omugole n'abeera ng'omukadde gwa makeup yakikoze nedda genda ku Air Trends oba ku Lovis Beauty Parlour ezo saluni zombi ziri wamu bajja kuwa package ono gwenjogerako mukola makeup kabaka takoperera tagerengetanya ono graduate mwekyo mwekyo yabikuguka
era ndowooza yatwala ne ebiseera we yabeerera mu film industry yatwala ne obudde bungi yatwala ne za awards nyingi nga ekimutwaza award ku makeup buno sibayo omuntu abikanga ayina ebbanga bire mubira nti oli bamutabe omusayi gukulukuta waba ino omuntu bayagala okulimba yitako buyisi Clovis Beauty Parlor akuba olubale olwa makeup omusayi nga guyika bweguti gokuba ekifaananyi gara embera byendimu kugambye oli dola mukugu mwe ensonga kale mwenna muyiteekaawo bambe muwagire amina tutandike namba emu wetwogerera wiiki eno yennyini akakiiko k'ebyokulonda kalagidde teri n'omu akkirizibwa kuddamu kuba live principal Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula okugenda wa walina okubira campaign ekisooka batataaganya okunoonya akalulu abakuba live ekyokubiri abo bennyini abakuba live bamulwisa mu makubo we yalitambulidde essaawa emu atambulira essaawa 2 nga abalayivu bamugamba owaayi sooka oyogereko ne bano ne babagamba kimala temuddamu kuba ng'ali mu kkuba atambula wetwogerera essaawa zino kakati muzeeyi ekyantu ekyasinga okuba ekirungi mu ggwanga muno ate abantu bayinza obutakitegeera kyekiriwa olaba olunaku lwakeera ku makya n'ofuna ekirowoozo n'ogamba nti kangule kamera kankole n'omukutu abasinga obungi balabanga agwekolera nkufuna era nga balowooza kufunakwo bwe yakoze kufuna akoze kufuna naye ngenda kukubuulira ekyewuunyisa okubuulira abantu n'abatulaba abali abatulaba nkufuna nga tutandika okupulaninga kye tuyita emboozi mu kati kyali kirowoozo ky'abantu abaali banyigirizibwa ebbali ne tugamba naye ebintu ebyo ffe abasobola obyogerako nga bwe tubyogerako nambemu n'asobola obitemaatema gwe nga bakola omukutu gwo naye ombuuza onaasobola obitemaatema twogere ku bantu abo bali tuboogereko bali tuboogereko twalabira awo nga ne pulogulamu yatuvamu nga tekyali yaffe yafuuka y'abantu bw'oteesa obulungi nga bagagundi ateeseza bulungi bw'oteesa obubi era bakweyisizaamu eggaali era nga bakunenya yafuuka y'abantu n'omukutu gwatuka tayimu nga gwo gwepaleetinga naye nga gwava mu ngalo zo ng'omuntu akugamba waaye wano tunyigirizibwa tuteeseze era tojja teekayo byabuwemu bakubuliza bagamba muzeeyi kiki kyewakoze kino kati biki bwetadde ku mukutu gwaffe okitegeera batandika okugamba nti obuvunaanyizibwa bwabwe wamu naawe Kyagulanyi talina mwana wa live gwe yayita naye abantu buli omu yateeka ettaffaali ku struggle gy'alaba nga lisaanidde n'alaba nti obuvunaanyizibwa bubwe kayongere ku Kyagulanyi naye obuvunaanyizibwa bwabutuusizaawo mu nsi gye tutambuliramu y'abatemu ekyo toli atakimanyi nti y'abatemu bawamba abantu baffe bakibalama ne babuulira ddala baprime minister ne bajja ku floor ya parliament ne bagamba ffe tumuyina ne bakomawo ne beegala nti sibyogerangako nakati baabula emyaka n'emyaka oba babatta oba babasula bwe bakola ki be bamanyi olwo ne bamba ba Edi Mutwe omwana aliwo wa kamera n'agikwata n'aga abamuwambewe bati ekyokulwanyisa kyayina ne tumunoonya n'abula luvannyuma ennyo tugenda okuwulira ate CDF yagamba nti nze ali mu basement muyigiriza Lunyankole okitegeera bwe tutunuulira ebintu ebyo byonna nga bwe bizze bitambula ffe ekyokulwanyisa kitwasigaza ekyo kiriwa kamera omuntu okwogera ekimuli ku mutima mu butuufu bwakyo kubanga ziri zi big streams whatever ojja genda tebajja kuwa kulwakuba bazikontrolinga kituufu zonna ku lumu nali kusanyuka naliko ne bajjako baabo nga twogera ku federation nentuka okwogera ne bajjako eddoboozi ne bagako kafudde era siddangayo eri abalala abali boogera gyaliddamu siddangayo Jacobo ne yeeyambula ke yali alina n'agamba nze kankawe nnamba emu ekiwulira osobola okuggusa ensonga osobola okuggusa ki ensonga naye nga bagana ne bannaye tutuse ku point tubadde mu bya kisiru tutuse ku y'amagezi kubanga nze mbagambirawo nti mba mumpite nze mummanyi bwe tunaatuuka okwogera ensonga temugamba tulina boundaries tulina omuntu waffe tomwogerako kale bwe natuuka obatematemera naye yanulidini nga namuyo tefa neya Jacobo nga namu Jacobo nanga bakwata nambeemu ensonga gy'oggusa yogera okiwulira akati
Era nze navayo bampita ne bagamba ne mwatadde ku mikutu gyamwe nga mutemete. Binayogedde ebyamakulu byonna temwabikoze ki? Temwabiteekemu. Mwataddemu abasota muntu bambi mukola ki? Gwe mwagala embaga sijja. Ne bagamba jangu tugenda kitereezaamu biki? Embaga sigenda kukola ki? Sigenda kujja. Kubanza siri mitingibwa. Ndi mugeze ekimala nti kankole ekintu ekirungi bifere biki? Ebirungi. Electoral Commission tugiwaabidde muzeeyi. Tugiwaabidde abatemu abatutega mu kkubo. Wawa batuteega? Mu campaign eri ewedde. Walaba abasajja nga bakutte live bullets bafukirira emmotoka. Era tuddemu president ne zaake. Kituufu. Ne bajjasa emipiira n'endabiramu zonna ne bazikuba. Temwabiraba? Mu mawulire byaliwo. Ekyatuyamba biraga twajja ne tubagamba ne bawakana. Ne tubalaga obutambi ne bagamba kibi nnyo. Tebalina kye baakolawo. Oba kye batya. Olwaleero tugenda nga baagala awantu we bakuteegera oba obuzaale dakika 10 etuuka boolaga. Ne bakuzza womala essaawa 3. Oba 2 kitundu. Nkufuna. Kugamba otuuka ne ku kifo ate oyo akatuukawo bo balina limiti. Ebbanga lyolina obeerawo. Ebbanga lya campaign obudde buzibye. Mulekeraawo. Kati bakutuusiza buli dakiika 3. Abantu wakabajjonyolera 25 nga bagamba budde buweddeyo. Campaign zikomye. Kubanga olwo n'ekiseera tojja campaign nga kiro. Ekitegeera. Bateekawo time weeri. Kati tulabye abatuju ba gavumenti nga be bakulembera omulimu guno. Okutaataaganyiza ddala campaign zitambudde zitya. Bo bagamba mbu abakuba mu butuufu bwazo. Juzi twalaga omusajja abe bagamba mbutwekerawo okukwatira mu kkubo. Twalaga omusajja yatemeredde egindi yagoba emmotoka ya president n'agagitomera omusajja yakyamya omumwa ow'amayinja ga polisi. Fatwa namba ng'ejjudde. Nga yawulira agala gitomera. Ng'agatutomera abo ne tebagala tubalage. Kitegeeza Electoral Commission eyina olukwe lweteeseteese bo ne be bawagira wano mu kkubo okutta oba okututuusaako obulabe. Nkufuna. Tebayinza tufuga ku simu zaffe. Tebasobola tufuga ku kamera zaffe okujjako bo bakwate kamera. Electoral Commission egula ezi kamera ezino kwata president yazituwaako. Yagabako ku kamera. Tukozesa kamera zaffe na masimu gaffe. Yatugabira bakuumi abatalina na buyinza ku bantu bali. Abakuumi abo bakuuma ki? Nange kyembuuza. Kuba ndaba principal baba ino ekyobulere kye bakola. Sirangako mu bayimirira buyimizire bajjira. Sirangako mukuumi ayiwawo omubiri. Ojegeera. Era nze nali nsubira omukumi bodyguard ayitibwa bodyguard okujogama nti wacha mutowe ebintu byamwe tuyitowe. Kubanga omukuumi oyo ayina directives okuva mba commanders. Kuba kyebaba bamuwadde okukola. Okiwulira. Ayina directives wamuteko commission ayina n'okuwayo report. Ndaba ye bayizinga mikono. Report abakuumi gye babawe baweerwa. Mbwa tuba tukuba mubaleke. Kati okujjako nga Electoral Commission plans kutemula muntu waffe. Teveka matujjeko ki? Kamera. Fe kamera kyakulwanyisa kyaffe. Lwaki beekwasa mbu fe abashootinga wano batugenda. Bufa bamulwisa mu makubo. Kati okujjako bwe baba bagamba ekyo. Basooke bagambe n'abatutega mu makubo babajjeko emmundu. Temutega abantu ba bulijjo na mmundu. Mubaleke bayitewo. Twalifuna obulabe. Kubanga odira omuntu alina kamera. N'omutega n'ettanka n'oleta eki ne baki wakadala bagira kuleeta nnyonyi ebizi bya ebimotoka bya gaasi bagira kuleeta nnyonyi nenga bateze muntu agenda kuba campaign alina mateeka bamunyonyola mu mateeka tebatwagala tukwe campaign tebalya kyagadde lwakuba just campaign okulaga ensi yo ng'eri mu democracy oyina okuba ne byeyongererezaako okubiraga tebandi kyagadde Museveni takyagala era Museveni senga Uganda yali independent esoboka malya mbuli kimu teyagala buyambe teyagala ki tuyandi byagadde ebyo wawe ekitambula mu maaso nambe abantu abasenga abaavaayo nga balaga obutayomantevu ku principle bo bagamba mbu ekigendererwa kye bali baagala kigambo kimu people power our power kisinde naye okuva we baakola ekibiina mbu buli kimu kyakyuka niye baateesa byonna byakyuka lwaki tubeera mu kibiina nga tumanyi bulungi ebibiina Museveni yabifuga kati kamala okunnyonnyolako ekintu kimu kyangu nnyo okugaana omuntu independent okwesimbawo kituufu okusinga ogaana obw'omu kibiina bwe twagenda mu nkola ey'ebibiina waliwo amateeka agaabagibwa era tugenda kuyitira mu kino tuyingire ddala n'ipod mbanyonyole
bwe twagenda mu nkola y'ebibiina waliwo amateeka agabagibwa amateeka bwe gabagibwa mulina gatambuliramu people power ekyaliwo gemaanyi g'abantu people power gemaanyi g'abantu ekibiina people power gemaanyi gaki g'abantu NUP eringa tanka mwolembekera amazzi mu nkuba etonnya n'ogamba amazzi ge tugenda okukozesa katugalembekere wano tukozesenga gali wamu era amazzi ago musana ne mufumbisa emmere amazzi ago musana ne mufumbisa ki naye tekirimisa nkuba kutonnya ekituufu okitegeera naye nkuba tegeera kubanga eyiika buli kaseera kati ba mulina abantu abali gazetted mwogamba nti ayagala amazzi genda awo katufune tanka tunatoolanga so omuntu aleme kuyimiryanga mu bbanga bw'ati buli kaseera nti enkuba ejja kukola ki ejja kutonnya kibanga wonaga nti ayagala amazzi genda awo jjeko ekidomola okozese ayagala kino genda awo jjeko ekidomola okozese tanka yetuuka neefunawako amateeka temusuulamu biti temuyiwaamu butwa temufukaamu sobola ofuna amazzi amayonjo se enkuba wetonnya wona twayinza kugamba nti tofukaawo enkuba etonnyawo toyali asobola kukola ki kugaana kakati yali tanka people power ekyaliwo ng'emaanyi g'abantu yenkuba esaasaanye mu kutonnya naye twafunako tanka we tukozeseza amazzi nga tugayonjezza ate bano abagamba mbu twava ku mulamwa abo kye baali baagala kufuka buli wamu buli we basanze kusaasaanya buli wamu nga teri abagambako twafuna enkola nga kwe kugazeetinga nti tugambibwako tunnyonnyolwa tukola bwe tuti bwe tuba twetaaga kino ani akinnyonnyola bwe tuba twagala bwe kiti ani akinnyonnyola weewaawo people power kye kinene ekiri emabega ffe kye tukoleramu naye nga twalina okufunawo ekifaanana n'ekyabali nti bali bayeekera naye balina NRM okitegedde yo weeri kati omuntu abanga aga nti mwalisigadde mu buyeekera paka twali twagala luli nga muli bayeekera nga temuli ba NRM okitegedde bano kigendera kyabwe wadde bayeekerera obuyeekera bukyabalimu naye ekya NRM kyebagezaako gazeetingiramu era ne baba bajja okwesimba people power eri unruly terina boundaries nti okoma wano oba okoma wano oba okoma wano no kati NUP eyina amateeka agagifuga n'abagibeeramu abagafuga tukozesa tanka gye twakola okulembekamu amazzi okusobola okugamba nti balinaye kale nno temwonoonanga ku bbaati okuva amazzi ago olukogolo mu lulongosi kuba yagaleeta wano NUP kyekintu ekiyamba okulongoosa people power trage awo nkufunye era owa people power yalikoze ekintu ne tugamba tukiraba tutya kubanga tulina we twegattira era eyandikikoze yali ngenda vumaganyisa people power ngenda vumaganyisa NUP newa people power n'aterere ne mabega kakati bano abalala bimererezi okitegeera abagamba omanyike ngenda kubuulira ekimererezi tera mmere entuufu naye tusobola okuteekako omuwogo ekituufu kati bwe abagamba nti bano batonerera people power yaffe okola NUP tukyali ba people power era tuli ba NUP tekisobola kuvaawo mu mateeka bwe gajja tugazeetingira muli mu NUP era NUP yeyingira wala wonna bagamba nti ebinayofuzi bijje bikole bwe biti ebinayofuzi bisembewo mukulembeze naye nga tuyina ekiri emabega kye tuyita people power na sisi w'omuntu atugoberera okiwulira kati ebyo tebyawukana bitambulira wamu kati saagala omuntu yenna ayagala obiteba NUP eveewo tuteekawo people power eveewo tuteekawo NUP oyo aba mulabe aba alina byayisaawo bibye ebyo byombi tubiyina bibiri bitambulira wamu waliwo ekiriidinga waliwo n'ekiriikiriza NUP eriidinga people power n'egiriikiriza kuba NUP tesobola kubaawo ng'amaanyi g'abantu tegaliiwo abantu abo lwaki tebakirambulula okiwulira NUP eriidinga people power n'egiriikiriza waliwo ekintu ekikutte ebbali eno kyogaa nti kino gwe musingi ye damukozi ye people power
NUP just kasolya golingana gambo bano babuzabuza kuba kubuzabuza baba kitekawo kasitatu kubanga nzayinza okungamba nze si kati oyinza ga nambemu si wa people power NUP ate nokoba nogamba nambemu si wa NUP wa people power tebiriyo oba olina tebiriyo okiwulira kyobola abali abantu esooka babbalamu bafubutuka mangu nga balabye people power ate wekituuka ne kibeera nga kibiina okunyonyola abantu amangu kamayo babuulira people power bakitusooka busoosi kyekyali kirina obeera ekibiina naye ne bagenda ne baregisteringa abo babbalamu people power people of power power of people buli akaliko power ne people konna ne bakeddiza okiwulira ne baburegisteringa ekigendeerwa kyali ki kulemesa people baregisteringibwa baalabanga ekigambo kino ensobi lwaki baali batutayiza okay kyegeze twakola ekintu ekituufu kubanga balina akawaliro mu baali tutegedde awo nkufunye bw'oba toli kibiina tokkirizibwa kukola ki okitegeera kati oba bwenna twabukuguka naye tekitegeeza lwe twalikoze people power ekibiina twalikoze ekyabali be tuyita abakulembeze ke katanka abakola amateeka bwe tulondera abanaatukulembera naki waliwo naffe abali emabega batumalamu maanyi kino kye tulimu bakitya Museveni akola mu nkola bbiri esooka asooka okulekera abantu bongo bayina naye nga ebibozi ebayita byonna bibamalamu maanyi ekyokubiri era nga abantu baga nze ndi wa people power kyasooka okulembeza tekinnetagisa nze naze ku pulogulaamu tekinnetagisa nga nze ku pulogulaamu kusooka kunyonyola nti nze ndi wa people power abandaba n'abangobere aba bakimanyi nga tebiriko nakubuuza okiwulira kakati bali bwaba batumalamu amaanyi omanyi wagamba omanyi fe abatandika people power omanyi nze ndi wa people power omanyi fe abapulaninga nze ndi wa NUP nze ndi wa people power naye kino Kyagulanyi yakoze bubi nze ndi wa people power naye kino akakiiko ako kalonda bubi Lubongo yayogedde bubi ndi wa people power naye Lubongo yadda sana Kampala buli muntu abaleta ebibozo ebyo ebyekisiru aba si wa people power naye babalekere ne bafuula abatwerimbikamu kati bwe batwerimbikamu basigala eno nga batekako obukofiira bwaffe kwe basinziira otukuba tulaba erimezaya ng'akuba NUP nga kati akakofiira kali kuli agaffe aba people power naye ng'ate gundi ekifaananyi kyayina ayimiridde na Sale DPA kuliko Sale naye ayambadde akakofiira aba people power okitegeera kakati olina okwegendereza ennyo oli wa people power otya oli wa people power okugikuba oba okuwagira kyova olaba ffe tuli ba defender wayiswa waatali waanagira ffe twera buli ekikoze eki ekiyitawo kiti ekiyitawo kangenda kubuulira ffe tetuliiko nti waffe twalaba tutusiriza omupiira nga tuteeba sigamba mbw ate owange yagukubye gugenda mu katimba kange nowaffe tomugamba wano kikyamu nze ndi defender wa NUP gwe kasita okyuka oti siyitwako kintu kyonna kasa kibanga kigende eno kunkosa kunkuba goolo njera bwezi ninga vidiki mu maniyu lweyo akubawo omubiri lweyo oba tutte kugulu lweyo obukosi vidiki mu banamba nnya bennaalabye abatuufu mulimu vidiki mulimu vidiki oyo mulimu akasajja kabeeranga mu Arsenal bakayitanga wa Martin Kioni kalinganako ka defender nga kakubawo mabega mulimu John Terry yakubanga nani John Terry yalinya wa Chelsea oba yali ttaano waayo yali ttaano kati ani omulala gwe kubanga naye mabegaawo abo sijja kulimba simanyi kati waliwo balweyo abalungi naye vidiki y'omu ku balweyo bemmanyi nga yeta omubiri aguyiwawo taleka nonsense oba atunudde eri nnyo mutuufu omupiira alina gwera bwezi ttaano ya commandinga ttaano ya commandinga naye nnyo omutuufu abalweyo nkufuna okiwulira kuba ye namba 5 asobola okuddako emabega n'agenda mu naye namba 4 yatakolinga yakubawo emitwe yakola ki 5 ye abeeraawo guddize ku kipa gugabe mu 3 gukola eki 5 ye abaalabanyo naye nnyo omutuufu abalweyo taba na nonsense abalweyo so kati waliwo n'akasajja kano akali mu maniyu
Shati kanamba 2. Kano kali kanya. Kampi ka Argentina. Argentina kalwala nnyo. Argentina ka shati 4. Mwe kali kati. Martinez. Oyo naye lweyo mutuufu. Tayagala nonsense. Tayagala kiyimirira. Oyo nnyo mutuufu. Okiwulira. Lwakuba size ye mbulako. Naye nga kyasamba yo nnyo mutuufu oyo alisambi. So fe tuli ba defender ba NUP. Saagala bajja ate tuli ba defender ba people power. Saagala bajja tukubambi tuli. Era bana abafaanananga. Kati ngenda kubuuza ekibuuzo. Ngenda kugereza ku bantu abo. 2 nga 3. Ngenda kugereza ku Malu Kiseka. Balegereze ku mwana ono oba muyitani. Alwena. We bali abana ba TikToker. Ku basadamani makibe bona kambagerezeeko. Wali olumu ishe yinza okujja. Ne bagamba bano siba NUP sikyaki nango omanyi kosi joliko. Toswa gamba nti mbivuddemu. Ekituufu. Noba n'obutakkaanya. Olina wakuba ati. Nowa NUP. Oba n'ennamba emu oba nani. Toswa gamba nti mbivuddemu kubanga kosi joliko tenakola ki? Tenaguka. Abo bonna abantu abagamba nti ffe twabivaamu mwabitujjamu tebaali baffe. Mwatutama newe twogerako. Tebaali baffe. Nti waliwo nayogerako banvuma abaana abo nze ne mpulya ndetamiddwa ne mbavaamu. Nti bakuvumye okusinga Malu Kiseka. Gwe bakuvumye okusinga Sadamani. Bakuvumye okusinga Omar Keizi. Bakuvumye okusinga waliwo n'omwana ono mwagizi wa Zahara bamuyitaani oyo. Naye naye Mr. TikTok simanyi. Omwana oyo bamuvuma naye. Abantu bangi nange. Waliwo yali yakwata tenda. Oshulira. Waliwo yali yakwata tenda nange. Yakwata kakotati. Naye toyinza kuŋŋamba mukoba byogeddeko. Kale baana mmwe. Ate nze ne nfuna na butakkaanya. Na muntu wa NUP swaga nti mbivuddemu. Kuba gwe ekigendererwa kyo si kyono. Nze kyange kinene. Okiwulira. Era we twetolola bwe tuti tumane tukomawo ku round table. Round table ne tugamba ebyali bitwawukanya tebyaliyo. Bana abagamba mbu banvumye nnyo kankiddemu bo tandiko. Tebaali baffe. Baali begamye nkuba. Tebaali baffe. Oba kyekyo baalina bye baali basuubirayo mu ddakiika entini. Mama nga baba banguye. Be bataafuna. Omuntu ajjanga kaliculetinza abantu agenda funamu myaka 2. Bw'ate kifuna n'ava okyovolaba omukulu yabuuza nimwe lipina alibaddeyo naye nga nkulemberawa. Nganfunirawa. Ye nga ndiwa. Era nga ndiwa. Yali alina okubamu ne positi gy'abamu yabukulembeze kale waba tagiriimu tabaayo. Ayagala mbu yakabeere wali. Bobo ina agenda anoonye ye katule wali mu ntebe. Ndowooza okiraba. Ye kyekirowoozo kye wekyali. Kyamutwala eri gy'afunira entebe. Abeereeyo. Kati eno yagala olaba nga alina kubeera n'obwa foot soja tabaliiyo. Weebali ate nga bagumu. Ye takyagala. Anti bafoto soja olumu mwe muva bano. Lwakuba abantu abamu tebategeera mwe muva Magala. Nga bamuwadde kaadi mwe muva Lukanga. Nga bamuwadde kaadi. Mwe muvamu abantu bangi. Okitegeera. Foot soja kitegeeza omusirikale okubaawo ku lw'ekibiina mu mbeera yonna. Lwaki babayisaamu nnyo amaaso abaana abo? Ababayisaamu amaaso bali ba elite. Ababayisaamu amaaso be bali ba ayinomo abeefuula abannaggwano. Nze mbeera ku NUP. Tubeera mu campaign. Teri ayisaamu Foot soja maaso nga wa NUP. Kuba yamanyi omugaso gwe. Amanyi omugaso gwe. Era ngenda kubuulira. Twabahona ne baawo nga baziwa abagenda n'abayita olumu n'amwokyayo. Naga mugaba n'akantu ako. Nkufuna. Ekiwulira. Kuba amanyi omwe. So tebaliwo nti nno babeera babamazeeko emirimu nti babasaba no. Naye oli alaba nga kisaanidde. Okiwulira. Nze nyina omukyala w'e Bungereza. Yankubidde n'angamba nyina engatto. Engatto y'amaanyi zino ze buutu. Bazita zino abantu abakusite batezikozesa. Bezito. Safety bazita safety. Kati naji nsindikira.
newe yajinsindikidde nangamba ya High Tower lwakuba nti High Tower temukola ki temutuuka High Tower yambala ana 7 ana 6 era waberayo abantu abasotuya ku buutu ezo ez'amaanyi tuzayitagira ddala mubaaniriza nze nyina wensobolo zijja kuba omanyi omulimu ngukola ogw'engatto nyina wensobolo zijja mu DT ezo ze tuyita zi desert ezisibira muno mu size zonna nyina wensobolo zijja kati abantu abayagala zitugulira era ne bwemu gwayagala ojiwa wadde emboga namba emu nze njagala gundi jigule ojimpere gundi jigule ojimpere gundi jigule ojimpere gundi ngono yabadde aginsindikidde era nkyagina wano era tunonye engeri gye tusobola ogikyusaamu tufune etuuka ayitawa kuba ayitawa yambala size 46 kwa 47 y'Amerika musajja muwanvu musajja muwanvu ekigere kinene ayambala 47 ekigere kiterawo ddala ng'owulira kizito ayambala 7 omwana oli wamufuna aliwa namufuna twamugulidde ne piki endala anti eri gye bamugulira bagimugjako ngani nanyine yali wa movement namulaba kasaya mulaba namulaba kawese principal namugala kati namulaba gwe mukulu piki yange tosiriwala kati genda principal agulire piki piki bamuwadde empya kati oli yamujjeko yali wa movement nanti kati tugende yamugamba ogenda kunetera obuzibu ku piki yange nengamba buzibu ki bwagenda muleeta agenda muleeta obuzibu ki era ani amanyi nti piki yooli kyoga piki esobola itawone nga kati piki ya namba emu newunyanya abantu balina emitima emibi kati omwana oyo epiki gyavuga wamusanga nga agivuga wasobola otegeera mbu gundi yamuwa sente twamuwadde empya kati nga tebagimuggyako mboli yabonga mu piki agenda gireetera obuzibu yagadde bubezi kitegeeza kati omwana yeeyagala ali okay akaseere kakola yeye bw'olinaana NUP bw'olinaana principal bakwatako mu ngalo bw'ati kiba kiwedde bw'otamuggyako mukisa omuggyako kisiraani omwana ebbanga almost nga wano awa bw'otamuggyako gamba eyamugoba omugobe mukona ku nnyondo yavaawo naki bw'otamuggyako mukisa kati ate ono eyavuga ekiwulira bw'otamuggyako mukisa omuggyako kisiraani kati gwe choice eba yiyo nekutte ntya kati mu bumpimpi kati katubalembwa alinga afuuse Land Road oli abadde alina walipotinga kati ye reportingira era wadde mbogamba kati kenvuzeemu kano ye ate olaba yagendanga kulaale nga piki agiripotinga naye ate kati ng'agenda n'akubalaale neza bosi n'akufuna naye ate kati engeri gyenfunye ekyetaano kino abo abaana betwagalira ddala omwana yalaga solid oyo solid ne piki ng'ogy'abantu solida buli muntu si yali awo mbu y'amaanyi edduka naye n'agamba tubeetaaga kyebakola kyamaanyi jjukira oyo omwana amaanyi tagalina nnyo mbu wakifuba wakiwago asobola obalansi ng'omuntu ayimiridde waliwo omuntu atudde omwana atulaga solid kitegeeza enkyukakyuka twagala abantu bwe bati tubeetaagira ddala alagira ddala naye omwana atakomaawo kulaga mbu olw'okuba kati afunye epiki kabiveeko twetaaga lwakuba kati ngenda kubuulira kati muzeeyi bwe njogera ku kino gweosobola okitegeera bulungi ndowooza gwe ne folo ku mubenyezo kinyonyola okusinga abayituba bonna abasinga obungi tugenza okolera ku mikutu gyabwe nga tuli b'amaanyi kati gwe natandika naawe kuva ku programu yasookera mukwasaganya ffe okujja ku YouTube era okujja okukola programu zino abaana ne bazitatandika ozitematema abo ba Edward the Great ba Son of Simba baani okuteeka ku mikutu gyabwe omanyi nti ffe tetwalowoozaako wadde n'olunaku n'olumu nti ebintu bino bye tukola tulina kye tusuubiramu kituufu tetwakolanga kuweereza bantu omutima ogwo gwe twakoleramu era oli nga watusanga mu kubonaga ag'amazima mwayogedde ku kino naye naffe tunyigirizibwa wano okitegeera era tujja ne tukyogerako mukola ebintu bino omuntu yakuyitanga n'akukiika naga mwana wange baatutte ettaka lyange naye bwekiti ne bwekiti byaliwo n'omuganda ag'amazima empapula ziizino byonna mbirina okiwulira information yeeno nakugamba nti nze gundi yatwala gundi bankola bwe bati nze mbadde ku kyesente zonna bazibbye ogamba yoga tukoze kati omanyi omutima gwe twabitandikiramu nga si byakusituka ono omwami ono ayinza okulaba kugamba tewali wakukaka
nti babikole kituufu naye twatuka time ne tubeera nga by'abantu ng'omuntu agamba neerasi temwogedde ku kino ate nga ate nesonga nga mwagibuuse waddamu okujja jangu oyogere kino kakati nga by'abantu olwaleero omwana ng'oyo gw'olaba ng'agenze n'afuna akapiki kiba kikolwa kye yatandika nga tamanyi tekamuyiramya tekamugulumiza kituufu kubanga nzife tulina mikwano gyaffe gye bali abo badikenizi ba Bruce mwami yiga ba Filimoni baani bangi nnyo bamubiru batebuusweke bangi tewala na kubala akubira nagaa namba emu nsaba onoonyeza omwana ono nsaba okole bw'oti kanonywamu kasooda fawe twagala okutambulira fensi ennungi ng'ezze muzeeyi tujja kubeera n'ebifo ebirungi naye nga buli omu akibeeramu olw'obusobozi nga baga nti ayina kamera ayina obusobozi ku kamera bukugu bwawo muzeeyi era oba ogamba abantu bogenda oteeka mugundi oba mu production oba yaki muzeeyi waali si mwana waani si mwana waani ekiwulira muzeeyi waali nga nawe kikakatako ng'omulimu ogukola kiba nja gunnyuka naye kanjigirizeeyo na banno ekiwulira naye omuntu n'obeera mu kifo nga gwe myaka 3 nomala n'otugamba mbu naye nga temwera mukulembeze naye bakweta ng'osumagidde nga tokyobaa kutambula nga bagayooyo abeerewo paka kufa myaka 4 oli mu kifo ekiwulira tulina okubeerawo n'enteeseganya n'enkola eyigiriza egunjula wenvaawo wali wanzirira n'abantu ne bagamba amazima ono gwatuwadde ajasobola tugende ku nsonga za iPod nga tetunakugogera bino byonna byonna ebiriwo aboogera biki nuupu bulijjo etulimba nuupu bulijjo ekola ki iPod kyeki kyetuba tusooka abantu bategeere ensonga eyo era iPod ejja etya era iPod nuupu egaana otyo gyegattako paka weetuse essaawa zino neegaa kanje egatteko kakati mu kusooka iPod yali kitongole ekyobwannakyewa NGO non-government organization nkufuna nga bafandingibwa ssente okuva mu nsi ez'enjawulo naye ng'ezikulembedde ye Netherland. Okufandingibwa kuno kwali mu nkola egamba nti ebibiina by'obufuzi byonna ebiina ababaka mu Parliament biweebwengayo akasente ebiri registered biweebwengayo akasente nga beegattira mu kibiina kino ku lwa peaceful transition of power okuteekateeka okuteesa ku nkyusa y'obuyinza ennungi nkufuna okuteekateeka abakulembeze abalungi mu bibiina by'obufuzi byonna n'ebintu ebirala ebiringa ebyo nga bateesa ne ku nsonga ez'amakulu ezaali badde zinyigiriza ku bantu nkufuna sente ezo ne zijjanga nga sente ezo buli omu ajjako sente zakola ki zalina ofuna omutemwago era mu buli kisanja nga zijja buli kisanja nga zijja na buli mwaka waliwo buli mwaka ziripotingibwa otyo omwaka mulamba sente zo wezijja Dr. Kwefuno yampabudde muno nanga azijja kisanja buli kisanja zirina otuuka nenze nabadde ndowooza zijja mwaka buli mwaka nkufuna ne Dr. Kwefu yanganye nti zijja kisanja oba yagambye kisanja oba yagambye mwaka alina kyeyampabuddemu awo kati twamala obitegeera ne tutandika okunnyonnyoka bwe tutandika okunnyonnyoka ne tugamba ebintu bino biyimiridde bitya tutandika okutematema ebintu bino esente ezo mu kujjanga abantu abato banenjagala bategeere era mpulira nnyo ng'abantu batandise okuba NUP naye yagala sente batulimba batuzaabuza esente abantu abatayagala mazima tuzeetaaga kyekituufu ekiriwo esente tuzikola ki tuzeetaaga kuba nebyo tuzikozesa birabika
nebe tukoza sente zibikola ki birabika ne sente za iPod za accountability otyo twaba wabweziti mwazikozesa mutya nkufuna Besije ebangerero nali yabeera mu parliament emyaka 2 tebalinyako mu iPod yagendayo lwaki era nga tebagambwako naye olwokuba nti naye n'abagendayo bassebaana ne baani ebintu ebyateesa tebyateekebwa mu nkola nabo baba kyaka era nalabye mwami Mawu ng'agamba nti ngenda kwegayirya NUP wakiri nfukamire mu ttaka okulaba ng'ejja kwegatta mu ki iPod nga NUP yaganye okukola ki okugendayo bwe yagenzeeyo ate Mawu yagamba nti ate muzze mutya nze temunnampa bbaluwa yali agamba nti balina okujja eno era nawe bakufukamira mu ttaka kati iPod yatuuka tayimu n'ekyuka ekyukirawa luli kyali kibakakatako bamugenzeyo batemugenzeeyo sente muyina zifuna eziyamba ku kibiina okutambuza emirimu gy'ekibiina kuba tukirize tugaana ekibiina kyetaaga sente okutambuza emirimu gyakyo kituufu ensi ziri engabi z'obuyambi bwe zitujjako esente ezibateekanga mu iPod olw'okuba nti tebaalabanga mugaso gwazo naki kyezikola gavumenti n'eteekawo sente zeyina okuteeka mu iPod olwo NGO non-government organization tujjeko buki obuyambi era mwe twali bammemba olwo kubanga oli kyakiga nti ekibiina ekiina omubaka mu parliament NUP yali omu ku byo ekiina abangi ekiina abaddako nga y'omu ku byo kati baga nti kati ebibiina ebiri mu parliament nga birina ababaka byo bijja kufuniranga wano akasente gavumenti n'ekateekawo mumpulirize bulungi ngambye gavumenti n'ekateekawo of Uganda ne bateese okuteekawo akasente ako akateekebwawo nga NRM ina kyetwala nga Reading Party nga Leader of Opposition naye ina kyetwala n'abalala baddako bajjemba baani bonna batwala nkufuna kati naye gavumenti bwereeta okuteekawo iPod yaleetanga kuliko amateeka amateeka gego ge baakayisa mu parliament ennaku ezo duli gaali tegayitanga gega n'agayise nkufuna ffe tetuli bamenyi b'amateeka naye ate etteeka tusobola oditereereza tosobola kutereeza tteeka ng'oliri bweru waalyo olina kubeera munda wotereereza etteeka eryo kituufu omuntu abakanya iPod afaanaganako omuntu agamba nti Museveni kaali nti yalonda byabakama sigenda kwewandiisa awakanya NUP ekyokugenda eregisteringa mu iPod afaananako omuntu agamba nti NUP teyaligenze ku registeringa mu Electoral Commission olw'okuba byabakama yagironda Museveni yalonda byabakama era yamusasula era gavumenti yesasula naye ye yamukola ki yamulonda abanga awakanya ekintu ekyo otegedde bulungi mutuli kusereza mwe wa musolo tulya abanga awakanya ekyo kyennyini nkufunye otegedde bulungi kati bw'abanga asinziira ku ekyo okuwakanya ng'era ekyo kyennyini kyawakanya yeyo yennyini omuntu afaanaganako ekintu ekigamba nti NUP lwaki eregisteringa mu iPod NUP kakati olw'okuba amateeka ago mwalimu obuwaayiro obwali busobola otusibisa ebintu bingi kululi akati gano ge baregisterinze nga kitukakatako ng'abagezi fe ebintu tubimukolera mu tayimu tukyetaaga ddi naddi we tukoze nkufuna nga kitukakatako okuyingira mu iPod ku lw'amateeka amabi gye bakozesezza ennamba zaabwe ne bayisa mu parliament kati nawe bakusibira ebweru tobaki kyova olaba bagambanga luli nti abo tebeegatta ku iPod kuno abo beegatte ku iPod be basinga okukaayana kati nti ate bagyegattako batalwaki bagenze ye bayiseewa baba gasumba be bamawu bebo baani
ojja kusanga bangi nga boogera aneka Kashumba yavudde n'agamba tujja tubuzaabuza abantu be basumani basaaliwa NUP lya ssente kyokka luli nga bebadde bagamba nti tebagenda mu iPod kaakati be bagamba nti tebajja bebadde bagamba bajje lwaki tebajja nga tebagattako temugenda funa ssente temugenda kola mutya wemutatwegattako kati twageza okwegattayo ate be bakayana mwayiseewa lwaki mwazze mutyo fe twagalidde kuba ffe tutambulira ku mateeka ffe tulina bakanso bayitirivu ekivuganya mu ggwanga gavumenti ng'eteeka ssente awo yakifula tteeka okubeera nga kigwa mu iPod luli kyali kyeyagalire nga oba oyagala ogenda oba toyagala togenda naye osigala ggwe bw'oyagadde otuula mu lukiiko n'oli watayagadde totuula naye okiwulira era mu kakiiko kali ke twayina eri twali tusindikayo Katana ng'atuulako ekituufu okiwulira Katana yali atuulako kati wanno bagamba ate kati mukoze mutya ate kati twagadde tuyingire ate kati mukwagala okuyingira osanga bampuga be bayomba lwaki mwayingidde osanga bansereko be bayomba osanga bani be bayomba okiwulira osanga bagashumba emisuwa gibeereze mwayiseewa mwakoze mutya n'ogamba yi abantu bano bategeera lwakumeka waliwo abadenga owalya ssente zino kugambye Mawu yagamba bwekimwetagisa fukamira nupo eyingire kati yagamba nti ate nze sinafuna bbaluwa ate sinakola ki yani yabayise revolution eronda bintu kusinzira mu biseera kituufu waliwo ekiseera woyinza okugambya nti genda ku debate ni mwalimu 7 noga sijja genda baga agenda ku debate mwalimu 7 noga tugende kyova ffe tukola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu ate ne musaawo entuufu bono tebakitegeera abo tebakitegeera ebintu byetukola bituufu mu budde obutuufu yensonga lwaki mwatugamba lwaki temukola buli kyetukola kyekyo kituukirira wowo tubaamu n'ensobi naye ffe mu bituufu tuli ku 85% first grade ekiwulira 15 bebiyinza okuba nga tebituukidde ate nabyo tubikola correction tubyetongoosalongoosa ekiwulira kati ku tayimu eno tulina okukolera mu iPod amateeka we gatugamba kuba weegali amalamu weegali kyebasiba batuziyiza nze kati nategedde bakibaziyiza NUP okubeera mu iPod kiriwa ngoloza NUP sente zijja wazezimbamu ebitebe maanyi g'abantu nga tebategedde amaanyi g'abantu naye ne sente ezo zetukozesa goloza abantu basondo tugule ekitebe ekyo twagula eri egundi gye twali tuguze ate ne tumala polisi ne tugirekayo naye ekyaliyo mwe tugula wano akatuba netugulawo Eastern tugulawo Western ne Northern tujja kugula ate era tukyagula ekyo bakitya nnyo kozi bo balina ebitebe ate biriwa myakaana iwe twegulidde wali office of the NRM yali yakabaawo mweyo gundi gye twagulamu ekitebe wetwebadde embalala nga yakabaawo kakati ebitebe tebayina myakaana baselefish nnyo privatization yayonoona nnyo mwami Museveni okujja nga waliwo omuntu azze n'agamba nti nze nzimba bitebe bapangisa ku nze awo kisobola okukola NRM nefuna ebitebe naye mbu kati kezimbe ekyayo naye mbu ezimbe ebyayo bya kibiina bya ggwanga oyo si mwami Museveni Eddie Kenzo abagamba mmwe abayimbi ba NUP eno temusuubirayo kasente buli kiisi agenda okufuna kasente kako okulaakulanya akali mu SACCO mu federation alina kubanga wagira President Museveni alina gyakikopa gwe tolabanga abali mu iPod bonna betusanze badde n'endowooza egamba nti osooka kuwagira Museveni okufuna ssente yogera ebyadda era bammawu bayatula lwatu nze ng'omuntu mpagira Museveni ne DP nkyagiperereza ate nze president wa kati alina gyakikopa olwaleero obeera muyimbi ogibwako omusolo ovuga emmotoka okola ki byonna ow'amafuta petrol biki whatever bingi byonna byokozesa oteka ekivulu biki byonna ate ku expense yogeno malizanga nyingi kakati kyebakola kyekikyamu kati kyeyolesa eri ensi mbu bano ba stickman ba Musudani kye baali batugamba nga bagamba federation egenda tereza nga tubagamba federation show yagala copyright lwaki nze nali mutumuda the Uganda Music Distributors Association nkufuna
twakola kye tuyita copyright twagikolako research nze nali chairman kituufu nali chairman president yali Moswa ne munoonyereza buli kimu twakola research n'aba Nigeria n'aba Switzerland ne tubaleeta na wano ne batukwasa abantu beri France ne banyonnyola abali mu zi copyright bakikola batya ne batunyonnyola buli kimu wallahi nze nawemuka nze natunulira omusajja oyo General Salem maaso bwenti n'atugamba kino kye nanoonyedda kino kye nali njagala nga Lagadi ali wali Sylvia Woli ali wali Anita ali wali abo bonna banjulira twaliwo okiwulira Lagadi alina NCF oli alina union ne bookero bonna bali naga kino kye nakola ki kinayagala edda nawe mukannyo omanyi nafuna audit tulabe engeri gye tugenda bikolamu ne tubalirira nawe mukannyo nnyo nga project tekoze kuba batugamba okugitandika aba bali batuwadde obumeka ne bavuga babutadde ku UNCC mbate babutadde ku UPRS mbate babubbi nze natukana gamba omusajja oyo nti nze tubadde ne idea naye tuli badde mbogibaguza fe tukiveemu fe twakola documentary Uganda namba nga twatwadde ne 10 sente zaffe mu nsawo fe nkufuna twatandika project bayi tuyinza okukwata ku million nga 2.5 naye nga sente tusonda nsonde tewaliwo wadde alina obukadde 2 oweereetayo twalinga abantu 100 asatu kati buli omu ng'alina obusobozi bwe nkufuna sente nga buli omu asonda nsonde tuleseyo zino kati yeetayo obusatu buli omu aleeta obubiri bwe twasonda sente okukola ebintu byonna mu butereevu bwabyo naye nawe mukannyo okubanga tetufunye copyright Kenzo nati kyava yajja naga kati kagigobeko n'abatuwola abamu baatuwawaabira basasula basasuzi mwangamba mugenda kuzza sente zange mu bwangu gambye twava wano ne tugenda ntulaba omusajja omusijja mwogera linnya manager w'amafuta uga waye tuwole nitugaa tuwole ne tumuteera concept ku meza n'alabira ddala nga mugenda zibaka agamba ne tumugamba naye osobola okubeera member osobola okubeera director osobola okubeera kinaaga akengenda okuteeka munankamba omu kuba director kyekyatemesera otusiba senga twagenda nga manerenda naye n'ateekamu nga yateekamu ekinene nga naffe tuteekamu buli omu kaayina kitegeeza bababba yakiraba mbu bababba era akimanyi mwabbibwa kuba buli wamu yali atuuka naye n'atuwawaabira n'awawaabira nga tumuda olwa sente ziri kuba twalina MOU eyali wakati wa tumuda ne kampani ye makkati awo kati nze Kenzo yatandika kino kyonna ekintu nze nannyonnyola abantu ne mbagamba eno gavumenti yesinga obutayagala copyright tayinza kuddira muyimbi agagawale nga takutte kazindaalo alina mukontrolingirawa erina mugamba olina okujja ku mukolo gwa NRM n'oyimba ate otuuka wakati nga wakayimba ennyumba 2 olina okusiba akazindaalo n'ogamba nti Museveni ju NRM oye minisita gwe jango oyogere ku bantu oli abantu nnyonnyola abantu mulonde Museveni lirupazo yakinyonyodde bulungi nga ali kasuku n'agamba habebe kuli yatukola akantu tukyali birimba oyimba oluyimba ekiwalazimu ogenze olina sibiramu wakati agamba mulonde Museveni n'omuwaana muko n'owaana ku NRM n'ogera mu maaso n'okuyimba n'agamba naye banteeka mbali abakyoli nga bakambwe bazibu baali tebannabawa muceere baali bankubye yagambye NRM eringa mukazi mukadde mukwanira mu nkukutu omuntu kama nga atuzinemu kakati ekiwa kino kikola ki bwekyatambula so olwaleero njagala tukitegeere nti Kenzo alina gy'akoppa ekintu ekyo era kikakasa abantu nti ena federation yali ekozesebwa okuliisa abayimbi enguzi gye batagenderedde anti bakuwa sente zitaliko accountability naye nga bazikuwoze buwozi naye nga bakimanyi abayimbi tebasasula kakati gwe olunaakera ku macanga yogola sente mu NRM
bona agenda okimanyi bajja tuka bayimi nga babala batwala bintu byabwe yes ngaga kino tukitwala yes the time comes yana statement okuvayo kamamu sente zino mulinde yamwe bwenajja kati kanza jeyo mutima gwa federation omutuufu gwe bali bakwesi kubanga abaga abasate mbawanga ayagamba sahambu ya bagundi tembawanga anti kati yajeyo omutima omutuufu ekintu kyitwa federation toyinza gamba nga bakola Uganda Cranes n'ogamba ba NRM bagendo samba omupiira kale ng'anaasamba oba oli Uganda Cranes katola NRM tujja kusasula era kati awo biveeko kubanga nali football federation neno music federation ekiwulira ku mupiira bagamba waliyo eza golf ezaki ali nga yo bagamba batya awagira NRM gobo ozanya kyagezaako okugamba ne mupiira we kyandibadde federation si komera byakusubira mu bantu kwera NRM ku mpaka kakati bw'okifuula bw'otyo oba olifudde komera oba otaddeyo ojja tuukanga ne time kati ebbaluwa twanga tugijja ku federation okukola ekivulu ng'ogamba atabagira NRM tetumuwa bbaluwa ati wekitegeeza kuba jja tuuka time ng'ebbaluwa tulina gijja ku federation okukola ekivulu kuba yagambye okuwola ssente kati ogambe esente zino sente si za NRM Kenzo kyasinga obutamanya ekyo zino sente za gavumenti za muwi wa musolo omusolo gwe basolooza ku kwigisa gwe basolooza ku nze gwe basolooza ku Bobi Wine gwe basolooza ku Lubongoya n'abalala kwekuva ni sente akawaayira kati nnyo naawe Kenzo gwowa ekiwulira sigambye nti gwe towa naye winnyini gwakola ki buli muntu gwawa buli omu gwawa kasoba ng'oli mu Uganda wakufa sente esolooze bugenda mu federation omuntu okufuna sente mu federation aba afunye ku mutima gwa gavumenti era aba asolooze kozesa n'aziza which is okay okiwulira bo baawo nga balinawo ssaka esobola okukozesaamu sente ezo bwe mba n'ekizibu wange yateeka kivulu mumpoleyo ku sente ntegeke bwe mala kola ekivulu nzikomyewo which is okay kati buli waddira n'agamba nti atali mu NRM n'aba mu federation tajja funa sente obanga agamba nti waddira federation kikwesanga komera okusubira abantu mu NRM ye target awo kati ye target kati ekigendwa kya federation ekituufu si copyright gwe buli akyagyogerako twamaliza tulonchinga federation eronchinga Museveni whatever music album ekitegeera kati ku time eno buli waddira federation oba waddira office mwoli ogifuula ekkomera eri abalala nebano ba RDC batategeera byabakama beyogerako omuntu alina ruutu mwalina otambulira district mwalina okubeera RDC wekiise mbutayitawo n'agamba tewalina nsobola akyobera mu office oyo DPC genda olunde embaata kyogera kyali kituufu oddayinza okukola ekikyamu n'ekyo ekigambo kyali kituufu kyeyali abagamba oli mukugu okwasa mateeka mu mateeka olaga nti gwe tolina kuyita wano naye ng'ate bakuwa luutu ekkubo weriri ate luutu weeziri singa badde mu nsiko mwe bamugala tolina yita kati mwami Kenzo alabika we yafuuse akaana k'empologoma n'ava mu kaana k'embaata akaana k'embaata ko kaali kantu kalamu akaana k'embaata kaba kantu kalamu ate munaye naye akaana k'empologoma tekafaayo ate ko ke kaliganya buli kimu kati alabika yaleese mutima ogwo akabaata kaba katya naye bwe naamusinkanako nyamubuuzaako munywanyi kubanga Kenzo abadde yakula twakola interview nga tuli wali eri kuki ku big talent naye Kenzo abadde yakula Kenzo obadde omutuukako nga si ye Kenzo oli ng'era Kenzo ebintu abikwata era nagamba nengamba obukulembeze buno obushepinga omuntu Kenzo takyalowooza nga luli alowooza bulungi era namubuuza ne mugamba gwe oba olaba gavumenti eno yesaanidde olaba ejja tuwa cooperative naga kyekigendererwa kyaffe kati ekyobukuwa oba obutakitewa nze mankirekedde bo nga ndaba ansa agizeemu bulungi naye kyeyali agadde naye ansa okuwa oba obutatuwa ansa abagirekedde bali bo kati nga ndaba Kenzo nengamba negano Kenzo yakula reasoning ye biki naye Kenzo ennaku zino yatabusibwa yabadde ki engeri gyaddamu gundi ze kasente ki yazze wali emabega bwe yali nakyo kwagamba NRM yagala nnyo
obengo yogero otyo oba yayingidde namu NRM yali mwaka pipa power kwanza navone Kenzo nenga Kenzo yakula no munnaye okiwulira era yayinayo kyeno waggulu wetwayambuka yeeyo yali yidi oba yali yidi naga nene muyita kwa ne mumbuzaako tuka atuyitewo tumbuzeeko tebali buzibu ekyo ngolabe da Kenzo niyo Kenzo naku zino interview sikitegeera munywanyi story ki oba agenda atubulira ddala ekituufu federation kyekola kyayinza okubanga kyakola wawo otunuulira eyasooka eyasakozi yatugamba kintu kyo nkiyingira nga nfunira wa ye nga ndi wa kati alabika kubadikira wano wali bagulawo n'oggulawo kati ayinza okubatanisa okujja ekifaananyi ky'ekituufu naye nga kyakola si kyekituufu abantu baagala copyright nga bafuna mu bintu byabwe federation first of all yasinze focusinga ku ekyo ate nafocusinga ku bino birala simanyi sente za campaign simanyi biki kira kaimu kati abyogezaamu obusungu bwate simanyi batugulire wali bwate batukole ki naye kyesitegera nambe mu kusendeza NRA nalabye ne ku n'abakadde baffe betuwa ekitiibwa mu byobufuzi nga bali ku national TV bali mu kweyuza gwojja n'olyasereza ffe nojja tewazikima olese bulungi mu nsi yonna Katonda asinga okuba omulamu wa NUP Katonda asinga okuba omulamu mu nsi yonna wa NUP otyo omanyi abayindi bo balina enzikiriza balina bakatonda bangi balina Radhi Krishna bangi nnyo toyinza nakubala kati bw'oba otunuulidde Katonda ayanika abantu buli omu mu nnyanika ye kituufu naye waliwo n'emmandwa gye bayita bwanika kaya tejjukira ono ye Mitembo okitegeera waliwo emmandwa gye bayita bwanika jjukira ono ye Mitembo nkufuna zitera okubaza Luganda bw'oba omuntu amanye obuwanga n'ennono ng'obigoberera kati this is a nature toyina ngeri gy'ogiwakanyamu ensi eri ku automatic toyina ngeri gy'osobola giwakanyamu nkufuna okiwulira kati just time yeba tennatuuka niyo oluvannyuma amazimwa kati abantu batininya babeera ne revolution mu mitima gyabwe abaali badde okubikkulirwa abasobola okugamba nti kino kibe kiti kino kibe weekiti omanyi omuntu Latifu yatulira mudde olukwe nga tetumanyi omuntu oba ne mu nsi ndowooza tugoberera ebintu bibanga 3-4 waliwo kye tuyita vision vision mu Luganda kyeki vision nga wona abane okulabikirwa bwe kiri mu Luganda kuba buli muntu alina engeri kuba ne target okuba ne target yo oli najja nakubuuza okoze ekintu kati bya mirundi ng'esatu okoze business eyo ne vision ye eriki kati tuba ne vision vision kwe kubikkulirwa oba okulabikirwa okw'ekintu ekikuli mu maaso nkufuna tuba n'ekintu kye tuyita mission kati mission kyekigendererwa gwenga gwe omuntu ekigendererwa kyammwe kiba ki kakati ekyokusatu kiyinza okuba kiri ndoze ekyokusatu tuyinza okuba ne ambition mu Luganda kye bayita omulugube okweyagaliza gwe ng'omuntu nkufuna kati vision kiba kirooto kuba kubikola kino mu mwaka guli njagala mbe na kino yeba dream gy'oba oyina ennene nkufuna mission bye bigendera byofakasingako otyo mission yaffe eno kola kino tuguse kino bwetti ne bwetti era tukole bwe tuti ambition gwe mulugube ogukuzinga nkufuna okweyagaliza kiba kikyonga gwe omuntu tekiba kyamulala kituufu ontegeera kati bw'oba tunulidde bwe tuba twogera ku federation bwe tuba twogera ku bana abeerangira ku TV bano abantu mu kusooka bayinza okuba balina vision baali bagirina bayinza okuba bagiina otyo
naye mission ey'abantu nabo ne bagibuukako ne badda ku ambition zaabwe. Okay. Lwakuba abantu bamanyi Latifu oyo. Yaliwo Latifu omutuufu. Abantu bamutegeera bulungi naye bw'oba omunyonyodde abantu osobola okumunyonyoka abantu abantu ne balyoka bagamba nti ddala y'ono oba si y'ono. Latifu oyo yajja ne yeesimbawo n'amala mu parliament ebisanja ebyawera. Nga mubaka wa parliament. Byali 2 gye myaka 10 n'etaano. 10 oba 15. Naye oyo omwana oyo omusajja omulaba yajja ne yeesimbawokko nga bamumye kadi ya DP najja ku independent era nala akalulu. N'agufuula omugano. Era ne tumuweera state council oba meya n'agikasuka n'alekera Lukwago n'afuutuka n'addayo ayiikiriza Ssejjirinya ku independent era nga bwe yali akoze ku kisanja kiri ekyali kiwedde ne bamukubirayo. Abo badikoyi abo ba political whatever babeera ne negotiations bwe ndeeta ekifo kino mu mpaaki sijja babakanya sijja kukola ki nkufuna bwe babeera. Ngenda kubuulira ku Balatifu abo just baba baisaawo wotunuira bonga bobo nnaka bakozesa bifo ebyo kutuukiriza diiru zaabwe. Si tukolerera bakozesa bifo ebyo kutuukiriza diiru zaabwe kuba bagezi ebyaddala. Buli muntu akimanyi wenjogera diiru buli muntu akimanyi famire z'abantu manyi bagezi ddala era ne ssente baziina. Era wotunuira emirandira gyabwe ne ssente baziina otandika omumenya omumu. Kati bakozesa zi office ezo okutuukiriza emirimu gyabwe egy'enjawulo. Nkufuna. So nze Babu yalangidde Latifu nti gobera president wawudde Latifu akiwakana. Era yamubira si kituufu. Yayogeddeko nti nabeerayo ddi. Yakyegaanyeeko nti wandabayo ddi. Yakyegaanyeeko nti wali ondabyeyo ddi. Yakyogedde ku kuba yamugayo gy'osiiba buli kaseera. Kati bannakawempe mukitegedde omuntu amaanyi agajja mu kibiina n'avuganya ne bamumma kadi n'agaya ekyo kibiina kikyamu era mukitegedde lwaki ayagala okujja independent. Okitegedde? Babu obusungu yabujjawo okulangira munne. Babu obusungu wabujja. Babu yeekyawa ebyaddala. Omuntu kasita ofiirwa omwana wo gw'olinamu essuubi ng'oli muzadde otandika okubanga olumu ojjayo amazima. Omuntu omukambwe omunyiivu atera okugyayo ekigendererwa kye ekituufu n'obusungu obutuufu. Kati ko ye kaayanike Latifu atubuulire ekituufu. Yes. Latifu ayina eddiba ly'engoli y'ebisa. Bulijjo ng'omukapa bulijjo ng'omu ndiga. Tulowooza tulina endiga ewaka. Kumbe tulina ataddeko ddiba lya ndiga mu ndango. Kasaba mu makadi. Kati NUP nga gavumenti eyina emmandwa bwanika ate oli ye mitembo. Eyo emmandwa yayanika babwanika. Emmandwa neyanika bampuuga. Emmandwa neyanika baseggona. Emmandwa neyanika babaagala. Emmandwa neyanika babijjirwa. Emmandwa neyanika bamukaaku. Emmandwa neyanika bamabikke. Emmandwa eyanise buli muntu. Ye yali mbaba Latifu ekyayanika mu bakansala wonna ejja tutuuka na buli kimu. Uyo ne mukazi waabwe nalabye akomyewo e Kampala. Babo banabiira. Nkugamba emmandwa ekyayanika. Kati abo baakola ki famire yaabwe? Kiki bali bakoledde abantu ekiri? Nabiira wasita yasigaddeyo ku kyeyo. Omuntu omala okulya ku ssente z'obufuzi naleeza okumpanya. Eza Uganda kizibu kya kubeera eri. Omulimu Nabiira gwe yali alina eri buli muntu agwegomba. Eri. Okubeera nagwo kuba yali akola mu division mu government. Ng'akasente akafuna. Ng'afunira ddala. Naye weewuunye. Kati olwaleero yakomye wano kulwokuba yafuna nnyo ssente z'obwereere wano. Amanyi bikyali bitu. Amanyi bikyali bitu. Mukwano gono bibye si birungi. Ani. Muganda waffe munnamawulire. Ani. Diini. Baamuzizaayo yazze mu kkooti ne bamuzaayo. Anti kyembadde nkugamba emmandwa eri buli yagamba nti ajja ssula NUP. Naye yakyogera. Abo bonna mbazingira muli. Ti mu myezi egyo nja kuba ngisudde. Kati ali munda. Ekya diini ki? Waliwo neyagamba munninde mu kampeyini mwe mujja kundaba. Twamaliriza agamba bane ngenda baloga.
Bwebadde agambala gambo eddogo likola. Bwada teri muloga atatya ddogo. Obono yasaagasaaga nnyo kati olwokuba asaagasaaga nnyo akola bingi ebyekisiba abantu babiteera siriyasi. Yamaliriza abaguze musamba. Atambula nagwo mu. Luli abantu bali baga nti bannaye. Agamba yasambwa. Agamba yasamba. Kati yaguze musamba. Gundi yagukongojja ali gundi. Musudani yamukongozi. Naye omusamba ogutamwetugire. Agamba yasamba bakivaako dda. Acha gwawo. Yaguze omusamba. Dini. Ayina abalabe bangi kyekisooka. Ye ng'omuntu batagenderedde. Omanyi obeera n'entalo. Abeera nnyo n'entalo ezabbeeya nnako. Ku bantu bangi. Dino yakulemberako okusula obubizzi ssebo ku kitebe. Twejjukira era n'agamba nabaddewo mu nkola kye munkola. Tetulina kye twamukola. Naye ndowooza kati olaba gy'ali. Ye Katonda. Omuntu lwawakanya omuntu aliko amaanyi ga Katonda. Omuntu wakanya buli muntu aliko amaanyi g'abantu bo wakanya Katonda yennyini. Kubanga teri muntu abeerako amaanyi g'abantu nga taliko kwagala kwa Katonda. Kituufu. Kakati abantu bonna abawakanya omuntu aliko amaanyi g'abantu bajja laba ebibonerezo buli mu kijja mutukako. Buli omu ku lulwe. Kubanga amaanyi g'abantu kitegeeza amaanyi ga Katonda. Kituufu. Kati abo baddiini byonna bye bafuna bibagwanidde nagenda okuli abeerumiriza. Nkozi baali yaliko ne beerumiriza ne bagamba nti waneeno wetumidde Sseggona kaadi ngibitandise okuvaayo nategere tukuba beerumiriza nti Sseggona nankubira ngende ku Kabuusu ndabe empuuga tulabe engeri gye tunaasulamu NUP tusange Bakibalama. Ddala nze okuyamba era yatubuuza okuyamba Kibalama gwali musango. Era twabiraba. Naye ndowooza ku lwa Katonda n'ensi yaffe kyekyo. Waliyo ekirala? Tumalirize ekirungi omusajja endulu ze mwakuba. Poliisi yazyanukula ku kyaki. Ono omusirikale yakuba omuwale. Baamututeruzira. Baamututeruzira. Katusuubire tebaagutyake. Bakikoze lwa kalulu. Ate batukolako ebikolwa tebabalaba. Lwaki babakwata? Naye walayo mukwano gwe kyeyogedde. Luze. Yagambye ati. Mbu sikkiriza ku kyakuba naye ate sikkiriza kya poliisi yakoze kujjako ono omusajja mayinja. Kuba entoba gye yatobamu okufuna amayinja gaago. Yatoba ki? Yatoba ki? Ye waayogera. Anti yatoba ki? Okyeka ebitabo. Bitabo ki? Byasoma. Kati atufe abasoma nga tetuli mu poliisi. Ye woba watoba kyetaaga tukuba. Watoba kubonyabonya abantu. Kutukuba mpi. Kintu ki kyakola ekigasa abantu? Ebintu byakola byonna binyigiriza abantu. Ate n'abantu bizinesi yabwe ze beekoledde bintu baagala bibba bubbi bitwala bya bwereere. Ate olubagamba sasula babakuba mpi. Kati yatoba kukola ki? Kubonyabonya abantu. Kati omuntu ayogera bw'atyo naye aba abulako. Oyo si yagaba akapiki n'ayomba. Wakamuddiza. N'emigaati. Yakafuna. N'emigaati yagifuna. Kakati omuntu alina endowooza ng'eyaluze ate era gy'agamba ayagala kukulembera oyinza okwewunda. Mwagala Kampala. Tumalize ne munywanyiwo. Ani? Suuna Ben. Ennyumba nakibagala Jimmy. Nalabye nti nno yawonyeewokko. Yawonye? Nti weeri si we wali. Naye ekikulu tekijjaako kuba nti yamuguzaawo mubbi. Eyamuguza bamunoonya nno poliisi. Gamba nti mubbi. Ate yabba ki? Ate emisango gy'alina gyaki? Gya bubbi. Gya bubbi. Poliisi era we yawandiise. Emisango gy'alina gya bubbi. Kyakigenda mu maaso ku musajja oyo. Ate nze enjawulo gye nnyina ku bantu abamu. Nze omanyi omusajja gwe yabbako ettaka mumanyi bulungi. Nagamba mumanyi. Biba ngamba mumanyi bulungi. Era wanyonyolako ku byafaayo bye. Nenkugamba nasuubulanga mu nsuku z'amatooke. Omwami eyantwala bamuyita Mukiibi. Wa Muluti. Koona. Nantwalayo manager baali bamuyita Lileyani. Mbamanyi bulungi. Nasuubulanga mu musajja mugagga ddala. Era bagamba ku mulembe bagwa litojjuka era kulya Coffee Marketing Board. Kitegeeza akasente kaaliwo. Yali mugagga ddala nakati mugagga. Akyalo kirambo kimanyi ekyo kubanga nakati mugagga naye Kamogandoza yakozesa obugonvu bw'omusajja oli musajja abamusirise. Mugonvu nnyo. Emusirise tatera nnyo kubeera mampa nti wadde mugagga. N'ayagala okumubba ebintu bye. Nkufuna. Kituufu abatunzi b'amataka basinga obungi baba babbi. Kubanga amataka agaliko enkaayana oba
ebitateredde gye babbira ddala ate gye basinga okufunamu otyo naye Kamoga ye ng'omuntu yabulamu obulambulukufu awantu wangi nnyo ye ng'omuntu obulambulukufu bwa Kamoga bwabula nkufuna yayina cases nyingi era obusiraamu bwa Kamoga simanyi naye yayina cases nyingi naye Katonda nze nsaba bali bafune ekyabwe ne Kamoga ala musasira aterere naye kiyinza omuleka nga yavuwadde anaterera emivuyo nga gisusse kuba guno kuba gwakavaawo wabaawo omulala tasootinga gumu kitegeeza obugagga bwonna yabuzimbira ku liba oba okyali ku kino niwabaawo ekirala ekiriwo oba okyali obugagga bwonna yabuzimbira ku liba kuba bwe weetooloola bwoti olabira ddala n'ogamba sente nga temulimu araali nga yenejjudde araamu mwereere wano wooli wanziba ate wano wanziba ate ono yakuwa ettaka lwetwalako ate ffe mama wamudyekadyeka ate wakola otya bwegaba byonna bijjudde migozo bano so mwami Kamoga nze nsaba Allah amusaasire kuba kati kino ekiseera ali mukyagezesebwa naye nagamba Kamoga nga takatandika kukosya Suna Ben programu yazirabanga kubanga yasindikanga ne mwalawo okumponinga obaka bwantuukangako neŋŋamba Kamoga nti senga obadde mugezi tewayita kuddeeta olwa Suna Ben lugenda zuukusa abalala bangi aba bazule n'obunafu bwobuli okitegedde kyaliko kati naye ate twalyogeranga nga bagamba abo bavu obasumbuwa abo ki balina replies abwe engeri gye babiddamu mu ngeri y'okudduubuka yaguliranga kapiraawo n'olyako kakati bwana Suna Ben n'abalala ndowooza mulaba bye twayogeranga natunuuliranga abantu nga bagambanga mbu Nambwa yalinako ssente ku kalina Suna Ben netunuulira bannenga naye bantu kikaki bano ddala nga fooledde Nambwa y'emyaka nenga ddala yagijja we namubuuza ekibuuzo nemugamba olinako nga mmeka naga oganyirako okaddengaana nga yaleeta n'entono nga tugula poloti neŋŋamba neneekangamu neŋŋamba Nambwa naganza amanyi abagaga bentuukirira kwe kuvayo okugamba mbu yawona enkaayana za Suna Ben kuba leero avuddeyo nawona enkaayana za Suna Ben kubanga Kamoga takolanko kiteredde ate akyasuula era Suna Ben okubonaabona kwe kwonna na bino byonna byatuuseemu kwali kusinkana Nambwa ayo mulimu omuntu gwesinkana mu bulamu obwo anti kati kankubuuze ani yatwala Suna Ben wa Kamoga Nambwa ayo Suna Ben tagenda gwogulya Bulengeri gye yali alaga ng'agenda Bulenga mu bawagizi be ayinayo naye yali agenda ogulowedo nti toguleyo ku ntebe wali waliwo kojja wange n'amutwala nga bulooka bwe nti gwe nangira muntu mulamu kati olaba nti okubonaabona kwonna ndowooza bakwatagana n'eringa bulooka gyafunya nele mwagala kuba eri bagenda nga bulooka Katonda muzaalamu yagenda ku kibulooka kati oli wamaloka nti aguze wano n'ategeera mbu kati wano n'agamba naaliko akafuna kwekufubutuka opafambi jukira Suna yali neiba ng'akasumuluzo k'abawala akalekera Nambwa ayo yamugamba waliwo yalemedde mumongoberemu Suna Nambwa yali neiba wa Suna olingandaga mu Suna we yava kola mu binyanyanya ekiro kakati okujja Nambwa yakikalukiretingira n'agamba ono aguze poloti eri ya ssente bwezi apulaninga nazimamu kalina opafambo tanagula ojegeera akyali wano mukazi ate ono alina n'ekinyanyanyanya kikwata sheba nnene aga olumu Suna bwe yakomangawo ala Nambwa yombaliraako n'alaba kasente bwe kali kati okubonaabona kwa Suna Ben kwali kusanga Nambwa ayo era senga kalina ya Suna Ben yegenda kusanga Nambwa ayo ye problem omuntu osanga omuntu mu bulamu n'omwejjusa noga naye ono namusangira ki ng'olaba ebintu byonna ebimuvaako bikosa bukosa bannayiba banaafuna obwenkanya abantu abeetooloddewo anti bayitirivu be balina okusenda ku ttaka bayinza oteekawo enkola entuufu bayisobola oteekawo enkola nga esigaza ebintu
mu kusigaza ebintu ngesigaza bano basigaza ebintu byabwe kati nabatekawo enkola nti mu bisigaza ne mutuwayo kobo mutuwayo kasente kisomoka tusibule namba emu abato bana batuiza tubasibudde oluddako tubale ne mu Sudani daba zalali nebuza abantu abera ku fangoni lwache bintu babira bakifuula nenge nakakitegeera nakakitegeera